Tiba neba mangu wembozi ndese ya swaga ekwata kubecha omuwala babiranika sibulega sibaika kazibanda weya buli kyakwata ko kyatwala yafuuka na zubi mwamutuma n'erinnya nsomba buwale olw'okubabiranga buno bubikalongido buno obuwale bwababba busanga mbigo ja busanga n'abutwala n'akola piro ekinnuma okufa nali ndowooza kwakoma naye agenda n'embiyungu nabba n'emmere olw'omukaaga baamusanga mu nju ya Jime abya akasimu kyo kakatadde munnika olwamubuuza yegaana n'akaluukufa olwakakuubako eddoboozi lyava munnika ne baamufungula olugoye bati baalabe ng'ekukunadde etyera egudde n'ennika. Neeyimbira byange be baana abatuula ne balengeza ennyimba ez'abo abantu abaakola ekinene ennyo mu kuyimba ne bano abaliwo ensangi zino. Ennyimba ezaakwata abo ate bo ne bajja ne bazikyusa ne bazikubamu ebirala. Oba oliawo waliwo ebiyitira ne bibanga tebiwoomye naye music ali ku infotainment okuyigiriza okusanyusa n'okuweereza obubaka. Kale webatyo baganda baffe aba Radio Simba bavaayo n'enkola eno era bakwata ennyimba zaffe eza kadongo kamu. Kino ne kyoleka nti music wa kadongo kamu y'omu ku music akyasinze amakulu. Mu nyimba ze bakuba mu programu yaabwe abaana abasinga batera kuyita mu nyimba za kadongo kamu nga booleka amakulu agali mu nyimba zino n'obwagazi. Naye bo oba oliawo ate ne babiyimbamu ennyimba endala naye nga oba oliawo eyinza okusanyusa, eyinza okuba n'obubaka bweweereza wadde nga baba bavudde ku original. Kino bakiyise Stone Age nti oluyimba luli olw'edda oba oliawo lwe weerabira naye bo nga bayita mu baana bano bajja ne babakwata ne babateeka mu nteekateeka eno. Okugeza wuliriza abaana bano ababiri babaddeyo olunaku lw'eggulo era oba oliawo singa naafunanga omukisa n'entegeerako nti waliwo oba oliawo abaakozesezza obuyiiya obw'amaanyi ngenda kujjanga mbabawe. Jjejje Semanda weebale okubanga oteekateeka enteekateeka zino. Ekukunadde etyera egudde n'ennika ng'akasense saati mu kakuubo kasusu n'otunuulayo olowooza sindika bebyo nomuka banaiba nswadde baana bannyabo naye ate n'ekyokukola nze kimbuze omwana gwe muzaalamu yali zubi kyava bappule nabbande bunniko nomuka banaiba nswadde baana bannyabo naye ate n'ekyokukola nze kimbuze omwana gwe muzaalamu yali zubi kyava bappule nabbande bunniko nomuka kati nsumuludde emboozi baana bannyabo ababadde bantena okuzaala babbira nnika twali wambogo neyo saidi zetula lumwaga bine gangwira gajje ganzite ne ekyennaku nti bankwata ate nga kyakabi naye bambuuza ebibuuzo byali bisatu kyokukulya n'okutaako sanetteke londako kimu ku ebyo kye tuba tukola konze sikubwate ekirala temunzita naye nina oluwombo wano lundi munneka nagenda owulira nga akowoola bikyali mugira muddako ebweru nkyezeringala naye ogusajja gwankoona n'enjula okufa awo wenfunira olubuto n'enzala beti awo bw'oba ggwe okola ki mwana wa ssebo abakyala ekitutaasa nno kiri munnika mukimanyi bannayimba nswadde baana bannyabo. Tiba nasayansi mukola alisaaki ne muzikyamya ffenna ne mutuferaafera bwe nkuba eva mukka mulimbana nnyo mukama yaba atuuyanyi buli lwe yeekunkumula olutuuyo lwalina ffenna eno ne tutobaatoba ate bwalwawo okutuuya n'eri omusana eno ne gutubengeya lwasaze weyitiira ne tukaaba omuzira gwatukubye okufa mugamba musoke nga bwanywa amazzi n'enziza azisimba n'akaza ng'omukama abakudduliipw ayongobera olw'essujja lyamufuŋŋanye mwe kye muyita kkalanseke zimubaako omuyita obutunda n'amata era bwe bigaana ayongezebwa ayambye olensi n'eyakaayaka olugirengera mbu kibuno omukumba atwalwa nansana njuba egenda kulwana n'omwezi n'amabaafu ne mugalembeka nga ye akyusa bitaala bye ku nguudo ziyite security light buli byetunuula
mweno ne mukungiriza mbubi ebyo biri mukwekuba mutendala dduzitta bantu bambi abalogote mubawaayira abamu bedroom alongoosa koya ayagala okwebaka buli lwakunkumula bulangiti obunene bwayo ly'eddoboozi lituyuza amatu nga naye mugiramu ekikwa ekikambwe kyekigwa ekikuyonko kale kyobeera oddugalukkira akamenke embu tekyagala mu kifaanani kati buli lwakunkumula oyanguwa mangu n'ovaawo n'odduka ekiku kikambwe kifaananyi ekiri ku mwezi bye mugereesesa bwe yali ati abankombobi yo sitatyovuliibate nga ya katonda amukomye ebye mugigereesesa era n'ejjamba ogiwuubiranga kwe kuva emirembe gy'ofuna kamyanso bwe kamyansa n'emutya nnyo omwenneeyo ne mwevumbika abeera muggeye n'aseesaamu okukomya okujooga kwa wali amiini n'obote balina emputtu bote bajja baamujeemera bwe balinda wayero ddiro alituuka abamunywevuunula y'ekigo omukama tayinza kikkiriza yeege yeena bagitabangule era ekimuganyisebo okugenda gy'alaga tennaba kuteekwateekwa kaaliteekerwa ne watereera sipiidi miliyoni bwaswi nga tumubaaka olufu bwe lukeera ne lukwata mbu omusana gugenda twengeya abakukoloni lyenga atayaliisa Chikaya College School would like to invite parents, old students and well-wishers on the 9th graduation ceremony, which is going to be on 28th of March 2025, this Friday. Don't miss as students graduate from different technical courses. For example, in electrical installation, plumbing, hairdressing, catering, motor vehicle mechanics, building construction, metal fabrication, and lots more. Don't miss this Friday at Chikaya College School as students graduate from their courses. Don't miss. Tell a friend to tell a friend. For more information, contact us on 0772 404279. Chikaya College School, education for development. We walingo chankwana nga nasanyuka nga manyi mfunye omutuufu nzija mu nnaku tewaayita mbale ggwe n'osaba nkufumbirwe nange yali mu laavu nenzikiriza yoba lwakisaabuuka we wakimira nga maama wange amazzi n'enkuna omutyabira tininyi amagye terijje genda kunziza okujjako omubwavu obunaku olukunku kwe oli mukodo Dawudi nyamba zondeke ozanyikiriza kalibe ebbanga liweze mazima buchonkwana yadde n'omudda oba nsibise ku nviiri bakale nika oli mukopi Dawudi nyamba zondeke ozanyikiriza kalibe ebbanga liweze mazima buchonkwana yadde n'omuda oba nsibise ku nviiri obakale nika wolese wakesatu obusuubira ngege olusanga w'omukene gwempi n'okuba nonangira obusirusiru n'obutoletole mbunaate buno obwanga olaba bwakika ze neewaka kati nze bampita muloge anti neze nkoze eweera gwazikozesa bw'ozongereza ku kalina gyo tuzimbira emuyenge ngoluso ngamba magere kyokka n'endagaano ya polisi girabangako oli mukodo Dawudi nyamba zondeke ozanyikiriza kalibe ebbanga liweze mazima buchonkwana yadde n'omuda oba nsibise ku nviiri obakale nika atonkakasizza obukodo obwamwe bwakika juzi we twakyalako ewamula muddugwa yadde n'akasoda kette teyakagula yakanyabibooza ate nga weyeseza mbu Dawudi atewofe mwatuuse mukya anti nali manya abanakutte mutambula Toni ndetere chimere nze njala ennuma bana abagenyi bo nkimanyi bazze bakuse natulirako ekikokawo mu maaso go nga wasiko muwule n'amalusu n'emmira yalama mutunuulidde nnyo enkaliriza ko ye mulamu ewakolese bali batya gwe muntu wange nkugamba nti omwana mutwale ku Chikaya College and Vocational School abo be batuteeka mu ssente basangibwa ali ebulenga ku 7 basomesa arts ne sciences badde ne boarding emirimu gy'omu mutwe gyonna bagiteekako essira wali ku vocational school naye nga n'owa secondary agenda ku vocational n'abanga abanguka naye nga okumusomesa ku vocational ate munnaye tosasula ssente endala za vocational zonna ozisasula eno ku Chikaya College School. Twinex International bali wali ebulaga ku Lwemityana ne tubeera ne St Michael Educational Center bali ekiwanga mu Kono. Plan B Records abo baliwo ku bya nnyimba gwe ayagala okubeera nga akwata oluyimba genda ku Plan B Records obeerenga okwata oluyimba gwe eyeetaaga bino ebyakadongo kamu nkusaba nti ntuukirira ku kasubi ku basooka kwa Vula Stage wenkolera emirimu gyange emboozi y'akadongo kamu Music Library and History Center
wetuli okubeera nga tukuweereza. Ayagala okulanga naffe naawe jangu. Nalinguze enkoko nya bamanye walusubi nga ntambula nzikutte mu ngalo. Kumbe Sebugwawo Namugongo bwe twasoma nga yafuuka wa polisi embalala. Kyava sibadigi Sebugwawo bwe yandaba nga ne mundu yagiwese emabega. Kyava nsaba okutuula tugende nga tunyumya kuba mubuzeeko ebbanga eriweze. Pichi ya polisi emanyikiddwe ya wano ogituulako nga wazza musango. Kizibu okukakasa abakulabye siperito tegituddeko obutuuzi kunyumya. Era namawojjolo gye nkolera bwe bandaba bo badduka misinde kapaalo. Yonna mu katale ne babunya amawulire Tolisembatya yafuuse mugwagwa. Bamukutte n'enkoko azibye eri ewalusubi ndabye epopye mututte embalala. Ndowooza emigo gimulidde n'empi kuba ndabye n'etaama limuzimbye. We batuuka ku mami n'agwamu ekidumusi nga bamufumisa weegambo. Weyita mulokole ennyo asinga obutuukuvu naye olwaleero oswadde ekimala. Bamukutte n'enkoko omutabanyi Robert bamukubye ennyazimbye omubiri. Tunda poloti yo gy'onunula omusege gwo oguteereko n'amazzi okunyiga. Sebugwawo yagula nnyo omwenge gye twalaga n'esiisobola okudda amangu. Ngenda okukoma weekaabye nasanga bibino nga byonna bikaabya mama. Ente yawaka ey'obukadde obubiri nga bamuwaddemu emitwalo 7 nga mama yambala gomesi mu kisenge kye ng'agenda ku polisi. Bakuba n'akalulu abatuuze bwe bandaba ne bamuyita mama veeyo. Tomala na budde bw'ojjolaba omusege gwo obubbi buguzunza. Nasanga obuzibu okakasa abantu bakuno tiziri na bubbi nze ndayira. Bamala kunziza ku polisi okukakasa nga n'enkoko bazireese. Namala kusenguka nenvaye walusubi nadda namatabe yompoota. Soka kwebaza anti yanfubako bwento nesiba mukyala mubi. Omanyi nnakuzibwa sengange ayine ekitone ekyokugunjula abaana. Ku kaloke waffe wali akasaka mwatunga kakwafu nnyo. Yandaganyisa ng'omwo ne tusisinkana emikolo gundi gyali gy'amaanyi. Yandukisa bugozi kwe nasiba embuzi yanga watali kwetaya. Nenjirundira ngao kakube kulye bikuteera nga bigisangao. Yali yasima mwakakata yansitamyanga kulya ensonga za emergency. Ebintu bya sikoti stand nakola jimu nzegamu nina w'amaanyi. Yanjigiriza amanya ag'okuyita omwami nga tuli mu kyesuubo. Ebyo muyita taata nakanga musaba amabugo senga yabigaana nze. Yantendeka n'ennyimba ez'okuyimbira omwami ng'asuna kabbandi kali. Munda ddala n'akonkona akagoma kalubenderako n'eziringa ezo. Sijja kwevuma Mukama zibatuukoze bwatya senga wange lwamunona. Nesigala mu bbanga nga tambulidde lunaku kyettulo lya lumu nalimva mu nkweyo nesanga essajja ng'enjaga eritembetwe. Nelingwako kiifuifu yogayoga embuzi yange yo nga ligenze nayo. Embuzi gye nalundira ebbanga nenterekera emyaka sitani wafujjo nnyo. Kati ntereka ya ssaawa legubonesa omwezi mba ntereka ya wiiki. Saasira ne bannanga baaluka bugozi kumwasiba ensolo zammwe. Nga kati okubuuza lwe yakutula bakukuba emigga bamutemu lujjukira. Koligibuuza Meidi alikutendera Mathias nga bwe yajeetika. Ekitiibwa kya sana kyo kyonna ne kiyikaawo Mungu yakola sexy naye nina essungu. Kusajja liri naye ate yadde konze ndyesi. Nasangako tateekanga benva nanneekanga. Yayita lowooza nako nti oba waliwo omuntu ajja olw'okwagala okukweka obujulizi laba bwajjayiya. Ekifi kye yali alumako mbu akibatike mu kamwa akimire. Ennyama yatugata ateeka n'agoogera ne gamuggwamu. N'atandika sikondoka nakwegoga mbu ekifi kidde. N'adduka n'endeeta amazzi akubeko omumiro kigende. Namuleetera n'amenvu awo naye nga mpawo kikyuka.
namukwatayo ne mukamiro nga maama nwana ntase ekifine kyeyongererayo ddala taata najja akaba engeri gye yali akolola ng'ebyokwogera byaganye kyeyava akwata peeni awo n'olupapula awandiike yaŋŋamba mwana wange nkuba gakondo ntaaseko kuba mugongo ne mu kifuba njagala kino ekifikidde mutabani njagala kifulume ekifi kino njagala kifulume ng'abalala tebannadda ntaasa ekifi kino njagala kifulume mutabani njagala kifulume zidde bato gamba bulijjo taata benva nga omanyi omukama nti mu mbeera zonna abaawo era lwabadde ki ekifi taata n'akyeguga kyokka bwe kyagwa eri embwa ye n'ekyeriira essanyu ly'amalembo abaganda be baalugera taata yali akooye nnyo ng'era yenna atidde nnyo n'aŋŋamba mwana wange kuuma ekyama tebamanya ku 7 ez'emisana maama abaana ne bajja bakomawo ebyembi yatuma nze mbuleeta enveezo tubugumye maama olwabikkulako ebifina jja bibala n'aŋŋamba mu bwangu njagala oyogera akutte munaani n'empyawo yampisaamu yankuba omulawo gwannuma nnyo taata najja ne ssente edduka oleeteyo kiro tugirye n'ennyimba njagala kifulume ekifi kino njagala kifulume omwami w'otomuzira Jacinta muwa kaboozi ye future yammwe omusajja bw'otomuwa ttinku obwongo bwonna oba obuziise mukyali batemirimu kikozese kubaabwe mugula teri sitayiro olukindo lwe luyinza okugaana omulamu kyuka mu ango zonna okunyumirwa mufengayo mu saizi bwoba mmodofuna abukawenja simoloto wasa simolo labaana future ogiziise yadde mmodo togoba mutwale wadde mmodo togoba mutwale bwoba simolo kiba malembe yadde oli mulungi ojja ddiba inakolesa bwongo obukodyo tebabugula mu ssomero munnango inafumba bwongo yadde oli mulungi ojja ddiba inakolesa bwongo obukodyo tebabugula mu ssomero munnango inafumba bwongo leero kenda bise baganda bange naawe abadde tammanya oligenda kummanya bwaziruma olwaleero nazeru kwajje na buli alina omuzeete w'ennyiga bbali bwe sire kwini kenkusanze leero era mu byaddala oli nnyo sire ekyobugagga ky'olina gwe ku nsi bwe bulegingiiko n'essimu y'ennene olina abasajja babo okumpi 9 naye mwannyinaze ogenda kufa enziku enjaga abavubuka mususa oba munywa bikinze mwannemerera owooza twebereremu emyaka gigenda mbuuza buuta ng'oginyoganyirwa kippita mwabasi ba beti ng'oba abalogani gwe kati okakasa otya nti maani yeekuba n'olema nokola olimu ebyo byokka bandi shiwa maani yatuwadde obulya basita wakuno gwe weetereeze buli lwasanda osolooza kyabiri kyokka ffe abazikuwa toswala yadde nojja otuyite endiga gw'oli kissebo bamalaya abawana ekikyamu kyeki lubaale kaseeguya bajjako ensonyi omuntu walungi wakawato wenna kyokka bakuwa kidono yalawo ensuwa oswadde golololo omuwala oswadde gwe mulogo w'enkuba gundi ku kyalo mbuuza bwetonya ofiirwa kisebo nawe wakunamira ebitooke byaffe nti nosera bugagga weeriko sebo sente olina kukola nnyo gundi zijje beweeraguza ebyonnyo bakigwengere gwenyugunyanya kulanga obusiimu bwaffe tutegese ebipiira by'ogwenno sekeba ennaku anaazo nze ndaba zigenda doli babodo yitemwako kichwa waganza abaka abasajja weetereeze bwe bali kusala omusulo linyumya kisebo muwala gwe yeewulira nkusekeredde obwo bulungi bwoziba nvunyu nnyabo ebizigo byakugino eruukiridde n'empisa temuyina muli byennyondaba lweva watakisi saakutegedde okunaaba si kubidduleva n'abako okyuma otya enkwawa gy'oli ziizi okunaaba si kubitekuzira ssebo afumbawo terino weetereze tukoyo obucafu bwo tujja kudduka ennyama gye wafumbamu 29 buli weesulawo n'obugumya nnyabo masowaani n'ebikopo omusweraswera bizalira mulima amannanziri byeyo bassebo kawala kanamwalu naloga katusangane pita mu kimwanya eyo ku kitogo ne katusalako kalina olutumbwetumbwe n'olubino lwali lukagudde ku mugongo nga zinkasala wanga kafera lulenzi lwange kalubuulira kyama kiri mu kusamba kamya okwongera kunkum olwo seba lubusa lwali lufala nga telumanyi nkuŋŋanye
olw'okutya okuswala kosana lumwe waffe lwali nga lugero bawala bewaka nga kamuwa lugambo mukyala wa ssebo oyo teyasika n'alumonde akuwa biwuta koligezako kwekulama olidda binyeebwa ebbanga zinaalima abijanjalo kuwasa mpolo nga kamuwa kuuta ewange yadduka sempaka tiseba ali wannalumwa asimba mayuni yazaala n'abalongo abaagala okufa seebukaaba ng'abusuuta abufuuwafuuwako abaami bawano tubazaalire balongo echaddusa amani yanoonya ng'abalongo batufiirako abasajja lw'abalongo bwe bafuna ne mujja wakutuuma eri obulogo amasanda g'amatooke nze nagambunabuna nafunako oyiro nsiike ne kanje kyayo kya siiba mugiraavu eka nti alubugumu buli bwe nduwulira olubuto ebyenda byesera twajjirwa abasengaffe abaamira pini baavumbula bulumi bajjajja baabivumbula obeera onoonya essanyu kyokka oyita mu maziga ng'olusajja lyabeena maso liteze olukukwatako liroze liwanda maalusu ligenda nesisasiika omye n'entula ligenda nesisasiika omye n'entula tuyimba mu bisoke ennyimba ezaalubaluba tuyimba mu bisoke ennyimba ezaalubaluba ne oba nefiga nnyakyesinga ne pipa wezireeta kamina kamanya cyangazi bbiri wezireeta kamina kamanya cyangazi bbiri kisimba n'oluti kalaga ebyemma byasuza abaami bawano tubazaalire balongo ekyaddusa amali yanoonya ng'abalongo. Chikaya College School would like to invite parents, old students, and well-wishers on the 9th graduation ceremony, which is going to be on 28th of March 2025, this Friday. Don't miss as students graduate from different technical courses. For example, in electrical installation, plumbing, hairdressing, catering, motor vehicle mechanics, building construction, metal fabrication, and lots more. Don't miss this Friday at Chikaya College School as students graduate from their courses. Don't miss. Tell a friend to tell a friend. For more information, contact us on 0772 404279. Chikaya College School, education for development. Siduka la kuba mabanja goka nga nakateebwe yazabagamba nziruka la kuba nti jawunyeka kuwa bana balandiro dimbuto siduka la kuba mabanja goka nze nga nakateebwe yazababuusa nziruka la kuba nti jawunyeka kuwa bana balandiro dimbuto siduka la kuba n'ekyo kyokka nziruka ku lulo gwandaba bantaddeko emitwalo 5 weddu andabako kirabo kyo kyennyini ffe twali bamize emibi kuva dda ku kyalo bweyinda nga ffe bakaguje nga baka abasajja tubateme engwara biriga byo tobisiba ku ttale kankujjukizemu ekyali kulumbe kwali kulya na kunywa ku mwenge nga bali ku lubuga bamuwaana nga naffe tuli ku nnaku yatumusuuta twali babbi baffe n'abasinga nga kasooli ne lumonde tubikoza nga ne bw'oba n'akako kaakabiika ffe tukanona gwe nodda ku zero bateebereza bangi balowooza twabikola nga tuvuddeko waya nedda wakikava mu lugambo ndi kusimba omuziki nkuba kaneebaze kyeya katolukwago bwe batutwalayo nga giwunye nga tumuwaayo emiggo 7 nga tutane tuddayo ku mudido tolaba ebintu bino okukyukakyuka twalinga byennyinnyalwa byennyini nze nagobwako ne kalwa kulya kakoola tebibadde byamanyi owenu omubanda teyabeeranga muntu nsobudde mwe nayigira essada kino ekibaba kyansikambulanga era okuginywa teryalinga ssanyu nga batwerabireeyo twadibadda zonna elosi zatudibaga we bavumbulidde nti tugasa ensi abobi wa abange tulina kunabalogo nze bandogako n'akaduuka kange kano kagwa n'okugwa omusawo wawando ejjumba akuba ejjembe ebulirwa oggula edduuka olabamu envubu gwoweeyasenga ku nnyanja buli lwaggula walengera emmala ensonzi ziri mu kweguba eyo nze nange kwekuwatya
nensanguka yakaloka kuno gambye tekagendeka munnange bankuba amalogo nga ndi ku dduuka olya nsaba butto mpulira nsaba walagi olulala kye bankola nkinyumya ku saaluuni nyambadde empale empanvu n'akajaketi ku luno ndaabirwamu yennimba buli lwe ndabamu nga ndaba ndi bwereere nesibye buswa n'entandiko ziyambulamu ng'olwo ndaba era ne ku mutima mpulira ndi muzambala olwo yogayoga ŋŋenze tingenda wako obudde misana ate nze ndaba ng'ekiro nga n'olukulukulengejja ziyite mambo oba kale zino ensonzi eziwanda amagi mu kkubo nazaala gwe nsanga nanfaananira omwana eyannuma ezange ne mukyambuwa munnange bwannuma ojjukira njagala ezange eyangu yawana ezange sirina kisa bw'ogaana lwakiri nkutuga muli ez'amaanyi naye era zima ezange onoozisesema ngolwo mugwa mu buwulago omutuga n'aleekaana wuwiyaye mu nnyambe bagenda kunzita ekibya yasooka ku mmeeza sezaala wange ate abanyankola emiggo bayita najjo munnange bankuba emiggo eyali omulogo bayita najo kwolwo kuluno olwennakakasa abanogo tigati emiggo era aliko eddogo omukuba erijja kudduka munnange bankuba emiggo eyali omulogo obwongo bwange kwekudda nenetunuulira nga n'olukululengejja nazaala ali wali musisesise egomesi nenjuzayuza omuntu gwe nali mpita omwami ali mu kanzu kumbe babuwa egomesi biddawa bino olaba abalogo Adamu Omugisu yagula takisi yafuuka eggaali eya spotisi kamoga yabanga mu nnimiro buli lwagalula ejjambi yottema ettooke lifuka mwannyina oyo olusuku kwe kulutya negaba olukukalosi yennyini nalaba ebimpemepeme obange balogo Adamu Omugisu yagula takisi yafuuka eggaali eya spotisi kamoga yabanga mu nnimiro buli lwagalula ejjambi yokutema ettooke lifuka mwannyina buli amanyi nti wankwanako mu buwala ninayo ekiteeso kyenteesa musonde y'akasenta kakubagiza ono Matiya eyampasanga mu nkaddiyiza bambi muli bangi ne munaleeta bbiribiri ajja kubafuna kye yeekolera kuba omusajja mwamugwiragwira mu supu yansanga mazoyika eviivi woowe kimuluma buli lwe mukabirira nga mpoza ng'olusi tulina mu buliri ebyankutte mu lukindo lwakamya nolwali lwatooka lwasazaniya ekyokukuba kiise takuwoomera katoye yakuba amannyo n'agawangula nsonyiwa namulaga muwala wange lunkuseeko nzeye yantwala omubiri nange bwentyo bwe nali mu buwala gwe wansanga mmaze okkoga teyanyega yakwata n'abukwasi ku ttama nga muli mulaba salibwa bambi twagenda mu kirabu n'agula bbiya laba yatenze bwe muzira nemuwa ne ekisi kyuzenfu nti mwebe yamanyiza nze walagi nakweka n'alubamu yange omuli ebifaananyi nga wabilaba bulako nakwetuka alina ne kyeyayuza nga kyaliko ettutu kyenekubya nettedi ku paasika buli kirungi kyaleta mbwa sapulayizi ng'ekyo nambeera nakirabako ate nange nemulaga nti mbimanyi talowooza nti alese kipya bambi ebyo byomubuliri kambireke kuba nabyo binyiza nnyo ebyankutte mu lukindo lwakamya nolwali lwatoomu lwasazaniya ekyokukuba kiise takuwoomera katoye yankuba amannyo n'agawangula nsonyi abagalwa natudde nefuna ebifaananyi kubiddirira ku muntu bw'aba afudde obadde okimanyi nti omuntu bw'aba afudde tyatambuuza bigero okutuuka emagombe mu ttawuni twalifunyeeyo mugazigazi nga bulijjo natubajjira eryato eritusaabaza naye okutambuza ebigero okuva kwenensi okutuuka emagombe eri bannange kimenya ze wendi mu bujjuvu okukola ogwa kondakita obasolozanga sente za tulansipooti ne muzeeyise batta ye dereeva gwe nesiga anakuba enkasi okusobola otusaabaza amayengo og'omubbanga abannange gamenya geetaagira ddala omuntu omumalirivu foluba okutuusa osookeera wa malayika gabudyero nekkulembera okutuusa omutonzi wo n'alyoka akusomera emisango gyonna gye wazzanga okyali ku nsi kuno n'akusomera n'ebwewali omuto ngobbe enva maama wo ze yaterekanga n'emikeebe gya sukaali gye wasaanukulanga maama wo gwe yateekanga mu kabada ayina fayiro omwateeka emisango gyaffe neeno kamala zisinga ne bayibuli era omusango ogusinga obukulu eri gwe musango ogw'obukodo tebakuwoza era abemuwulira
abagenda mu geyena abasinga bukodo bwe bubavunanibwa kale kyembasaba muyige okugaba kwebyo bye muyina nga muwa abatayina kigasa ky'okuyiwa emmere ku kasasiro ng'ate neyibawo bambi yasuze enjala kigasa ky'okuyiwa emmere ku kasasiro ng'ate neyibawo bambi yasuze enjala ku masuuti g'oyina mu nnyumba munaana gonna ng'ate muganda we mpala zikuba biraka lwakiyita omukwatira essuuti bbiri zokka n'ozimugabira omuwonye biraka by'empale ne peeya ze engatto z'oyina keesa ennamba ng'ate neyibawo bambya kutanigina lwakiyita omugabira epeeya emu yokka bambi n'omuwonya akafuufu kanigina kale chikanga chendabye sirimba chirabwa n'omuto nabolya walape n'omuti empitambe muyise mu mpale wesigala waabwe kikomewo kikomenyeko obobugulubo kiri kitomera n'enjazi kikudukutanga tukutuku bwejinze kinsanze ne kingobane neetega ne kisembera mbwe dekanye ne kidduka netandikanga bokisa bwekoye nembalindako omusembere mbateereko gwe saamanyi oline empaka buli kyennyumyango zala kati kikiri waggulu muti kiswa amagwe kinyamira tukulukute nno twejjewo atamanyi wakufenke nabanna badde n'empaka ate bwadduka sikattira kyokanga kyesowoddeyo we kinkute kindeze ekyo bwedda kyegamba ekiwuttu mu tweryo faane kintu kitaddemu ebijinji mu nnyindo ekyo bwedda kyegamba ekiwuttu mu tweryo faane kintu kinkute kindeze ekyo bwedda kyegamba ekiwuttu mu tweryo faane kintu kyo kitaddemu ebijinji mu nnyindo ekyo bwedda kyegamba ekiwuttu mu tweryo faane kintu kyo boya akabengo kansimbe sikyasobola nakudduka nze tudde musirike kubanga pulire nemina kati nga nabwe bitokota tulika mbaluka bukuta ziira pejja bwejja pujja kati kaliku yesa amanyali watufudde omwana w'ekika kitange namugamba kingo omwana wenze semulina kati nno fenna tuddeyo tulaba omusaaji gw'ekika mwambataano mwetegeefe tukutame tumugjayo yate nga kimbaza olubase balabako omukuttewe mulabika mwemutidde obutima butujja kaakano katugenda nekizibudde omumwa gwakyo nze mukyetege kinveeko kinkutte kindeeze kuma kafudduka nkibaze nze nkiwebbulo kinkutte kindeeze ekyo bwedda kyegamba ekiwuttu mu tweryo faane kintu kitaddemu ebijinji mu nnyindo ekyo bwedda kyegamba ekiwuttu mu tweryo faane kintu kinkute kindeze ekyo bwedda kyegamba ekiwuttu mu tweryo faane kintu kyo kitaddemu ebijinji mu nnyindo ekyo bwedda kyegamba ekiwuttu mu tweryo faane kintu kyo akyalina obudde ejetibya baddaga sikondoke kitabukemu ntagale ntakule tudduke sikondoke kitakulemu ntagale ntakule tudduke kikololamu ne weekanga bwe kyayuja nga bwesega oyinza n'oyisa omukka bwe kijjayo ogutebbo jinze kambalike yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 1 5 7